TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TMO Online Television, yenze Kanka Kapita. Sijja kubamalira biseera olunaku olwaleero, njagala okubajjukizaako nti gavumenti ya Uganda yaleese ebbago erikkiriza omuntu okuba nga aggyibwako ekitundu kye ekimu eky'omubiri ate ne kibeera nga kitwalibwa. Okusinziira ku byogerebwa, gavumenti yeyokka egenda okukkirizibwa okukola ekintu kino era nga waakuteekebwawo ne special committee esootinga, simanyi kiki esootinga, naye nti yeenaatunula mu nsonga ani yeetaaga ogani oba enaatunula mu nsonga nti omufu aggyibweko ogani ne gy'enaatwalibwa. Okusinziira ku byogeddwa, ekigambo kino kyayogerwako n'omukulembeze w'eggwanga okubutamusala bigambo. Delivering the State of the Nation address last week, President Yoweri Museveni revealed that the government was ready to table before Parliament the Uganda Human Organ Donation and Tissue Transplant Bill 2020. Ekintu kino njagala mukikubaganyeeko ebirowoozo bingi. Ffe nga wano ku TMO tubadde twegulidde erinnya mu kulwanyisa ekitta abantu n'okubatundamu organs nga tusinziira ku bujulizi obutuweereddwa abantu mu public. Bw'oyongera ne weetegereza ebintu ebiri mu nsonga zino ziyitako olukwakwayo, nsobola okubatuusaako puroguramu y'olunaku olwaleero. Executive Director wa Mulago Hospital, Dr. Byarugaba Baterana, yagamba nti abantu abasinga abeetaaga okukyusa ensigo, Uganda efiirwa ssente nnyingi nnyo ngebaweereza e India, saako ne munne ayitibwa Joyce Moriku. Moriku ono nga ye State Minister of Primary Health yateebereza nti eggwanga liruzinga miliyoni za $7 ze miliyoni nga 261 buli mwezi nga zisindika abantu webweru okubanga baggyibwamu ensigo. Kaakati nno mu Uganda etteeka lijja erikkiriza omuntu okwetundako ogani ye oba erimukkiriza, naye ate mbu waliwo obuwaayiro obunaagaana omuntu okwetundako organs. Mbaleetedde programu eno nga ntandika omulamwa guno ogugenda okututwalako akabanga nga tugukubaganyaako ebirowoozo. Mbajjukizaako njagala muteeka amaaso gammwe ku mboozi eno eya mukyala wa Muzeeyi Tamale Mirundi eyayina omwana we ng'omwana ayina abaana 2 mu lubuto, n'agenda mu ddwaliro eryayatulwa ye kennyini n'azaala abaana 2, yabazaala n'abalabako n'ayogera n'okwogera. Omwana omu yabula ne bamutwala, omwana omulala waali omulongo namubalagako emabegaawo, naye kindeesezza emboozi y'olwaleero kwe kusobola okugitunulamu ffenna tusobola okugiyigirako nga tugenda okukubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erikkiriza gavumenti okujja organs ku bafudde oba okuzijja ku oyo gwe bateebereza mbu tajja kuwona. Kale embeera yeeyo. Nga sinaba kutandika puroguramu y'olwaleero, mbajjukizaako Maama Mukisa owa Mukisa Herbal Research Center mu Kisaskulambiro Kasaana Zone, abajjukizaako nti ye musawo ajjanjabisa enzijanjaba eyaffe eyawana eyaabo okuwonya obulwadde naddala obw'amaaso. Abalina endwadde z'amaaso mwenna mweyune Maama Mukisa ow'Ekisaskulambiro, ate abalina abaana abalwadde b'emitwe egyazimba oba buyita obulwadde bwa hydrocephalus, nammwe nga olina olutwe olutakuggyako misango, Maama Mukisa ajja kubanga akuyamba. Ab'e Dubai mwenna Maama Mukisa agenda kujja okubajjanjaba amaaso, kuba ku ssimu za Maama Mukisa weewandiisa okufuna obujjanjabi bw'amaaso, ajja kubanga akubuulira mwongere okuteeseganya ku ssimu. Maama Mukisa ddirwa ajja abo bokka abanneewandiisa bajja okusitulira eddagala lireete Dubai, ajja okubajjanjaba. Kyonna ekikuluma nga kirwadde ky'amaaso. Njogera okubajjukizaako nti wali mu kibuga waliwo edduuka limu lyokka eriyitibwa Digital Edge Computers. Digital Edge Computers y'edduuka lyokka eritunda laptops eziri genuine ate nga ne bw'ogifunamu obuzibu osobola okugizzaayo. Emiwendo mirungi, naye nkubiriza mwenna abalina emirimu egiri special, naddala mwe ba engineer, ba software developer, ba graphic editors, ba animators, nammwe aba architects n'abalala bangi nnyo abakola 3D n'ebintu ebyetaagisa specifications za computer eza wagguluko. Digital Edge Computers ezireeta. Teweenyooma ne bw'oba student bazirina laptops ez'okusoma, balina eza office mu bungi bwonna bwali etaaze. Kakati ojja kuba ku masimu ga Digital Edge Computers ago ojja kusobola okubeera ng'obafuna. Emboozi y'olwaleero erimu mukyala wa Tamale Mirundi gwe yazaalamu omwana Monica eyafiira mu ddwaliro erimu, nga Tamale Mirundi yatugamba nti omwana we yaggyibwamu organs ne zibeera nga zitwalibwa mu kifo gy'ataamanya. Kyewunyisa omwana baamukeberamu X-ray ng'alina abalongo, omulongo omu yabula, omulongo omu yaliwo omulenzi, era nga Muzeeyi Tamale Mirundi akyali ku muyiggo gw'omwana eyabuzibwawo oyo situmanyi. Kaakati katusabukule emboozi eno ebadde enkaddeko
nkubuulidde mazima nti ebadde nkaddeko twagikwatako emabega naye nga nnyina ekigendererwa lwaki ngireese olunaku olwaleero katugiwulirize tuggyemu ekyokuyiga. Nsanyusa okukulaba. Oli siibyo otya nnyabo? Gitambula gitya? Nnyabo amannya katutandike n'amannya. Nnyabo yegwe maama w'omwana eyatuluma. Essebo yenze maama w'omugenzi Namatovu Monica. Omwana wo? Omwana wa mwami Tamale Mirundi. Okay. Nyabo kantegere ku bulamu bw'omwana wo. Omwana wo no wamukuza otya okutuuka awo? Omwana wange namukuliza ddala bulungi nnyo. Yali omwana omulungi. Omwana ayagaliza. Omwana nga ayagala okusoma era n'asoma n'amaliriza. Kugamba sina kye nsobola mwogerako. Amazima. Yasoma n'amaliriza. N'agenda Makerere. N'amaliriza Makerere. Nnyabo. Kale bwe yamala okusoma kubanga we twategeerera ku mwana ono ku bye tugenda okwogerako kati nti yali ndowooza agenze mu bufumbo. Yali afunye mwana munne. Ne bagenda n'amufumbirwa. N'agenda n'abeera naye ne bagenda ne bakyala ewasenga. Kati oluvannyuma nga bajja kujjeera eyanjule. Nkutegedde bulungi. Okay. Kakati omwana w'ono nga bw'oli maama sijja kubuuza ku bibuuzo biri nnyo bikuzza mu nnaku. Katutegeere okutandika olunaku olwo lw'otegeerako nti omwana wo bamututte mu ddwaliro kyali kitya? Nze mwennyini nze namwetwalira. Obutwa olwamuluma essaawa 10 ez'ekiro. Ne tukubira ow'emmotoka gwe twali tubuukinze. Najja mu bwangu nnyo ng'atuuse. Ne tugenda naye mu ddwaliro. Naye ng'okugenda naye mu ddwaliro Dr. Ndiwalana Emengo mu Albert Court ye yali dokita we. Already gye yali anywera eddagala? Okay. Gye yali anywera eddagala. Kati nze buli lwe yakomangawo mu ddwaliro ng'ayita ewange ne mubuuza ne mugamba kuba Emengo omuntu ne bwafuna sikaani ebweru bo tekibayisa. Kati yafuna sikaani 2. Emu eyasooka zaamuwerekera. Ne sikaani ey'okubiri nga muwerekera twagikolera Mulago. Kati sikaani zombi nga ziraga abaana bameka? Ng'ayina abaana babiri? Ng'ayina abaana babiri nga balenzi. Kakati Dr. Ndiwalana ono nze buli lwe yakomangawo mu ddwaliro nga mubuuza Dr. abaana abalabye nti bali babiri era n'akugamba batudde batya. N'agamba Dr. abalabye. Kati n'agamba ndowooza baba wagundi nenemu ez'okuddayo mu Continental. Time. Obudde lwe banaddayo ennyabo. Kati n'agamba ti Dr. olwo nga wabula emyezi ng'ebiri. N'agamba Dr. Ndiwalana anzigyeko ebipapula byange. Ne mugamba yi ate akugyeko ati ebipapula bye. N'agamba abinzigyeko n'agamba ebya sikaani n'ebya kale ebya sikaani. Ebyokunywerako eddagala. Ebyokunywerako eddagala yabimulekera naye ebya sikaani yabimuggyako. Nti n'amugamba olunaku lw'onoozaala nina okubeerawo n'enkola ki n'enkuzaalisa. Kati ekibi ekyali mu kyo olubuto lwamuluma Saturday. Lwamuluma essaawa 10 ekiro. Ne tuleeta emmotoka ne tumutwala naye nga ne mu kkubo twagenda naye ng'akuba ennamba ya Dr. Ndiwalana nga tagikwata. Kati ne tugenda bugenzi ne tugamba wabe bwe tunaatuuka eri badokita banne banaakola ki? Baba banaamukubira? Banaamukubira. Kati bwe twatuukayo ne batugamba Dr. Ndiwalana Saturday takola ki? Takola.
kati ne tubeerayo ddwaliro ne tugenda mu Labour Ward. Bwe twagenda mu Labour Ward ne tubeerayo essaawa ey'e11 essaawa ey'e12 nagenda okulaba nga bantumye ebbaluwa wansi. Kati ne mbuuza nnaasi eyamuliko ne mugamba ng'ontumye ebbaluwa wansi kiki? Nagamba genda oleete ebbaluwa ezo wansi. Ebbaluwa ze baakutuma zaali zaaki? Ebbaluwa ze bantuma zaali nga zimutwala mu theatre. Kati ne mugamba ebbaluwa zontumye zino wansi zaaki? Nti tuzireeta tuzeekuumise. Kati bwe nava wansi nampita naŋŋamba mami jangu otusayiningireko wano. Kati awo nakola ki? Omwana n'asituka nagamba nedda nze ndi mukyala eyasoma nsobola okwewandiikira. Maama tomutawaanya. N'asituka n'asayininga ebipapula bye ne bamusayiningisa ndoza wa mirundi ng'esatu. Omwana we yali ayogera bulungi, ategeera bulungi nnyo oli omukyala. Yali mukyala nzibu. N'atuula n'asayininga ebipapula bye era nze siina nawe nasayininga. Kati ne mugamba kiki ekibaddewo, lwaki omutwala mu theatre? Nagamba kati mutwala mu theatre tulabe nga tajja kusobola. Oyo yali ayogera gwe bagamba nti yali takyasobola. Tajja kusobola. Kati awo ne tugenda olwo nagenda okuddayo okuva eri gye baatwalidde nga mulaba bamutadde kagaali. Akola ki? Bamutuuziza bagenda. Kati nenzija mangu. Yali asibye paafu, asibyeko akatambaala ako. Naasi naŋŋamba nti ako tetugenda nako ng'alina n'ensawo ye wano. Naŋŋamba neyo ensawo mami gikwate. Kati nenjagala omugoberera. Naŋŋamba nedda, kati gwe ddayo muki? Mu Labour Ward oggyeyo ebintu byonna bye tubadde tukozesa. Nengenda mu Labour Ward nenzigyayo ebintu bye twali tukola ki? Bye twali tukozesa. Kati nagenda okudda nga bo baagenze dda. Kambuuzeko maama, nzeeko emabega wali bwe mwali munoonya Dr. Ndiwalana ku ssimu omusawo ono mwatuukayo mwamukubira n'akwata? Teyakwata. Teyaddayo kukwata. Olwo bali bannansi ne batusitopinga ne batugamba nedda nti Dr. Ndiwalana takola ddi ku Saturday. Oze kale ne tuguma n'ekyo naye ne baŋŋamba nti ono dokita gwe tubawadde wano yasinga n'okulongoosa. Nti tomulabyawo abadde ayambadde kituufu nga namulaba yajja mpolampola ne musanga ku tebo y'abannansi ne mulaba ne saakifaako nalowooza nti oba ayina ebirala byagiridde. Twala omwana nagenda okudda nga bw'obimanyi nti obudde bwali bukya. Olwakutumye ogenda ofune ebintu by'omwana wo gye baali babaalidde ogenda okudda mu Labour Ward bye twali tututte kuba tutwala ebyokukozesa engoye ze baamuggyeemu biki ebyo byonna nengenda mbiggyeyo baketi ze byonna nengenda mbiggyeemu. Kati ze nagenda okudda nga bo baagenze ate nga simanyi theatre wagyekola ki. Bwewagenda bwoti tebaakulinda ogenda okudda nga totegeera nawa mwana gye bamututte. Kati awo waaliwo kiriina eyamuvuga nga bakola ki? Nga bamutwala. Kati omanyi bannansi babeera rude ebiseera ebikola ki? Ebisinga ab'amalwaliro agamu naye ab'Amengo bali rude nnyo kubanga newe twatukira ku reception omwana yakonkona n'agamba nansi olubuto lunnuma nnyo jangu nno ng'avaayo nga tavaayo. Gye yanywera eddagala kuba kyemmanyi omuntu bw'anywera eddagala ewaali balina omuwa special attention. Ate mu Albert Cook sigamba nti wano wansi naye mu Albert Cook kati awo bamutwala nesigala kutuula wano wakati mu lukuubo. Nali ngenze ne sisita we ne tutuula awo mu lukuubo. Kati ne tutuula awo ne tubeera awo obudde ne bukya
netubeeraawo saawa emu bbiri kati neŋŋendayo ku mmeeza yaabwe wali bwe nalabanga evudde bugenderedde omanye oba owulira abantu bye boogera nga bagamba nti omuntu bwe baba bamutute mu theatre tamalayo saawa ziwera bbiri bw'aba ng'ali ki nga kumujja mbujja jasi ate yasayinizeeko hafu nti avuddeyo neŋŋenda ku ttebo yaabwe nembabuuza nembagamba bannange omwana wange nti ani nti Namatovu Monica ali kuki kiki ekiriyo nti mami Namatovu bamulongoosezza naye ali bulungi ajja kuba bulungi gumamu ti bwe nagumamu netubeerawo saawa 3 saawa 4 saawa 5 saawa 6 nenzirayo kubanga nali ndi awo mu lukuubo nga tutudde tuliina eyamusindise nga bamutwala najja n'atusanga nagamba mami onzi wange tebannaba baleetera mwana konze mwana oba baana nti omwana temunaba mufuna konze tetunaba mufuna omwana oyo bamuleese dda bamutadde wali mu mmeeza yaabwe we bali nensituka ngenda ku mmeeza yaabwe nembagamba bannange nakawere wange ali atya n'omwana abaana be nti omwana mwana koze baana kati nabagaka tugendeyo tulabe ne basituka ne beefuula nti bagenzeeyo kati bwe bakomawo ne bagamba mami omwana wuuno ne bajja naye batuwoomu nabagamba omwana nti lwaki basanzeemu omu omulala abadde kyafudde kiki sikaani ze zaali zoogera bagamba mami sikaani ffe nga tetuzirina nembaga Dr. Ndiwala naye akola ki Dr. Ndiwala nawo nkitegeera waŋŋambye wali nti yazimuggyako n'azitwala n'amugamba olina okuzaala nga wendi okuwulira kati awo ne batuleetera omwana musawa nga 6 ez'emisana bagenda omutuleetera omwana nga tali mu mbeera ki nungi ng'avaamu omusaayi avaamu mu nnyindo avaamu mu kamwa netumusitula netubayita ne bajja nabo ne bamulaba kati bwe bamulaba ne bamuzaayo eyo mu ntebe zaabwe nembaga naye nakawere wange ye ali kuki lwaki temututwalayo netulaba kiki nebagamba mami kale yagenzeeko yavuddemu omusaayi mungi n'agendako omukoma naye ajja kuba bulungi kati tumutaddeko ecupa ey'omusaayi yakusatu nentandika okutya nentiira ddala nagamba ye abantu bano lwaki tebatubuulira nti omwana oba kiki waliwo ebizibu kati omwana ajjukira bamututte bwe bamukolako omusaayi ne gulekeraawo ne bamutuddiza tubeera n'omwana saawa 8 saawa 9 nga banga mami saba nnyo mami omwana ono omuto yali avaamu omusaayi bamukomyawo bamukomyawo oluvannyuma ng'ateredde kati naye nga nze wembabuuza baŋŋamba saba nnyo mami tumutaddeko ecupa ey'okusatu ajja kuba bulungi mami saawa 8 saawa 9 saawa 10 awo bwe zaawere 10 jjukira bakyusa shift kati mu kukyusa shift bano abaaliko balina gwe baleeta ne bamulaga ne babyogera mu mpolampola kati olinaka bambi sorry tetukiwulira netugamba nensituka ngenda ku mmeeza nembagamba
lwaki we mubadde mukyusa shifti baleeseewo omusawo n'agamba sorry kiki ekiri eyo mami oyo alabika babadde n'emboozi zaabwe ze boogera nali patient nnyo ensirika ne ŋŋumiikiriza naye olwo bwe zaawera essaawa nziramuko emabega essaawa nga 7 amagezi ne gajja neŋŋamba yes tuli wano dadi we namukubidde nedda nemukubira ekyanyamba yagikwatirawo ngamba dadi tuli wano mudwalire Mengo ndeese namatofu namuleese kumakya kuzaala oye kale kanzije bannange essimu ey'okubiri yamutuukako essaawa 11 nga tumubikira bo ab'Emmengo ate so ssaabasawo tugamba naye baakuba ku ssimu ye olwo baawe emabegako wali nzirayo yali azze yaliwo kati mbw abasawo ne babuuza kwanze nalinga mu kisenge all the time nga nsaba nasiiba siridde nasiiba sinywedde wabula baŋŋambanga kimu nti mami saba nnyo kati nandi eyo nsaba kati ne bajja ne babuuza sita ne bagamba ani wano gwe tuyinza okutwala n'alabako ku mulwadde manya ku muzadde ne mami waali n'abagamba nti mukigezo okugamba mami kubanga mami alina pressure kati baawe ne bagamba ne batwala baawe kati bwe nagera akaseera ne mbuuza sisita we ne muyita Lilian nti wangi oyo kikyajje mu theatre naŋŋamba nti aŋŋambye nti amusanzeeyo ne mugamba ayogeddeko naye amulabye ku liiso lye kubanza ebyabasawo mbimanyi bakola ki balimba naŋŋamba nti wuuyo kamukusindikire gwagamba ye mwami we ye mwami we namunsindikira ne mugamba taata omwana wange omulabyeko ku liiso lye nanimba nagamba mulabyeko naye mukutteko ku bigere nga bibuguma ne mukasa akusindise kugendayo kumukwata ku bigere kiki kyolabye osobodde okwogerako naye mami siyogeddeeko naye kumbe olwo bamugambye nti ngaomusajja guma gwetandika odiposi wali omumazeeyo nedda twali tudipositinzeeko kitundu tikati ekyoba okola noonya ssente kubireyo abantu oba olinawo ojja ssente genda ozireete ozisasule kubanga ye yamulaba nga yafudde naye nze nanimba olwo bamugambye olina pressure wona amugamba kati essaawa 11 akasimu kenze nakayina n'ensawo ye nenkola ki awo ne bagikuba kati olwo twali tulagiriza sisita we omulala nga mugambye nti leeta ku mafuta ago ag'eddiini tunsiigeko tulabe katuba tuli awo tutudde eyo tusaba essimu nejja essimu bwe yajja ye yagikwata ne bamugamba ffe aba funeral services ne bamugamba ntubika Monica omwana wange kibi nnyo maama abantu abasiiba mu ddwaliro si kusiibayo wabula wasulayo nga tebalina gye basobola tugamba wabula baabisirikira byonna bisirikira ne batugamba ngaobudde buzibye kati awo tukubira dadi tugamba Monica afumbe Monica awo ye n'atandika okukubira mwami Sali n'abagamba bajjon bonna n'ababikira twali tuli awo nga batuuse mu ddwaliro olwo ye nga tanakola ki nga tanajja yalwawo okujja nti awo gamba eddwaliro lyonna ne lisasamala
nerigamba baneetwate tumanyi nti omwana wa mirundi kati abasawo bonna ne badduka kati awo netubeera awo paka dati bwe yajja omwana ne bamutujjako ne bamutwala mu nasari ne bakaaka tumutwale mu nasari olw'okuba nti yabadde bulungi ne batuwa ennaku 4 ne bagamba nti oluvannyuma lw'ennaku 4 nja kujja munone netumuleetayo netumuleetera mu mikono gy'abasawo netugenda ekiro ekyo twava mu ddwaliro essaawa 5 ez'ekiro tugenda dadi ye n'agenda ekaliisizo tugende mutwala eno ewaka abantu bagamba mumuleete yakulira wano ki dadi nakkiriza n'agamba kale n'atuleka ye n'akola ki n'agenda ekaliisizo njagala kumanya maama bino ebintu nga bibiri byenjagala okumanya era kanzireyo ku ndi walana nga muva mu ddwaliro oba mwali mukyali mu ddwaliro mwina wonna we mwamulabirako ndi walana yajja ne yeeyisaako mu ddwaliro akati ono omuko ekiseera ekyo omusaawa nga 4 yali atuuse kati basinkana ku reception namugamba Jona ononye eki wano namugamba nti nina mukyala wange namuleese kuzaala naye bamututte mu theatre ko ye yaani kaŋŋende nkulabireyo nti ye Monica Namatovu ngawo yafudde kati ndi walana we yavaayo okulabira ku ono Jona teyadda gye tuli ng'atandika kubuuza abasawo bannange waliwo Dr. Ndiwalana muti Dr. Ndiwalana mulabyeko awo naŋŋamba ate yabadde nga mukyala wange nga anywa wa mukyala wange ki eddagala nga omukyala anywa ye dokita we kyebaava bamugamba nti Saturday Dr. Ndiwalana takola ki takola abikayise mbwisi n'akola ki n'agenda netubeera awo netusigala mu bbanga tetumanyi kiriwo tumanyi kigenda maaso kati tugenda tuziika tugumiikiriza ennaku 4 bwe twagumiikiriza ennaku 4 olwokuna tujja tunone omwana mu nasari kubanga ye taata we yamukyekingangako ng'agenda n'asiibayo n'atwala obudde kati mukama atuwa kiriina twali eno ku nasari wansi kiriina ava waggulu mu Albert Cook ajja ndowooza balina bye bamutumye eno kati oli sisita we kyava amugamba n'aŋŋamba amiraba kiriina wuuye yavuga Monica ng'amutwala mu theatre kati fena netuyimirira netugenda gyali kati ye kyamugamba baneeza ab'eddwaliro ly'e Mengo mwantamira ddala era siriddayo kujja Mengo ku kintu kye mwatukola ne mutugamba essaawa 11 nti omuntu yafudde nga twasiibaawo kati kiriina kyava amugamba nti bannange nze mu nsonyiwe n'abagamba mbakolimidde n'agamba banneeze mu nsonyiwe kubanga omulimu gwange gwali gujja kukola ki gujja kufa kuba singa nze neeyitiriza ne mbagamba omulimu gwange gwali gufa naye omuwala oyo yafa essaawa 3 n'alututeerako omuwala yafa essaawa 3 nti naye nze bwe namala okumuvuga olw'okuba obudde bwali tebunakyanga tetunatandika kiriininga ate jjukira ye shifuti eyi eba eweddeko kuba yasulako natuula ku mulyango bwe namuvuga ne mutuusayo ne ntuula ku mulyango wabaawo emiryango 2 naye yatuula ku guno ogumu oguddiridde theatre naye omuwala oyo bamulongoosa mangu nnyo ate nawulira ng'ayogera n'ababuuza abaana bange baluwa n'ababuuza kuliko omuwala kuba yali ayagala nnyo omuwala teyaleka muwala
kati waliwo wa mobile money aside wali namugezaako nnyo mutunuulira namugamba omuwala naalekera nakabane kaŋŋende byako teyayongera kukola ki kutubuulira birala kati netusigalaawo n'ekyo naye ngaebyo twabiwulira twabifuna omuwala yali amala okugwe bamugjamu abaana be n'abalaba n'ababuuza kuliko omuwala nga mulamu talina kiki oba teyagamba nti oba yafeintinga teyagamba nti oba ate oli ali mukyala mukalukalu ngaera bwolaba ddadi bwafaanana kubanga yasobola okubabuuza kuba engeri gyayagala ennyo omuwala ate yamanya alina abaana be babiri n'ababuuza kuliko omuwala awo kirina yali akyagenda mu maaso awo yatugamba oba yakolola oba yakola ki ne bamuwulira nti ku mulyango kuliko omuntu ne bakulako ne bamulaba ne bamugamba vaawo awo bwe yatugamba awo yakoma amazima awo yakoma kaakati katugende wali ku lipooti omwana wo afudde mumututte okumuziika baabawa ku lipooti yonna ku ngeri ki ekyatta omwana wo tewaliwo kukebera kye bayita postmortem ebyo tebabituwa tebaatawaana yadde ebyo tebalina tebatuwa administration y'eddwaliro yannyonnyola lwaki tewali postmortem report ku mwana wo teyannyonnyola kubanga bwe baamanya nti wattaamala emirundi ensasagge n'egwa mu ki ddwaliro abasawo bonna abadde mu uniform ne bambala leeya nga tokyasobola kulaba nti ono musawo ono muntu wa bulijjo mulwadde nga tokyasobola tewali kyaddako awo tewali kyaddako kubanga ffe nange neŋŋenderako n'abalala kati ne dadi nakkirira eri wansi kuki ku gundi eri mu ba funeral ati awo gye twamalira oba dadi tebamuwa ripooti naffe tebasobola tebalina wabula ensasagge yokka bwe yagwawo buli omu n'atya ne basaasaana nti bikyasobola kwawula okumanya baatya tebatusirisa nako nti bannange musirike twakaaba paka bwe batwala omwana waffe ono bebi nasari naffe netugenderako netulaba bwe bamutadde naye nga tetumanyi nti naye tunamusanga embeera gye yalimu era bwe bamuteekamu bamuteekerawo oxygen kubanga taata we yatugamba nti bakataddeko oxygen ye yakafolowinga nnyo yasulawo scan report zino bo bano abamulongoosa tebagamba nti oba omuntu asanzeemu abaana babiri kuba alina okubaawo yamutwala mu theatre n'amulongoosa ye talina kye yayogera kyonna tebalina n'ekimu kye baatugamba oyo sister oba yali sister oba nansi oba midwife oba ki yali rude nnyo ate ejjukira shift ye yakyuka ku makya n'akola ki n'agenda kutegedde bulungi amazima kyali kibi nnyo kakati muzeeyi ye atugamba ekintu ekirala kye naali kubuuziza nga mmaliriza nti waaliwo omwana we babutwala okumuziika ye ng'ateebereza oba ng'akakasa nti omwana we yaggyibwamu ebitundu bye eby'omunda tebyasangibwamu kisoboka kubanga omanyi bamaama wabaawo awo batugamba emikolo gy'olina okukola ku mwana naye bwe nagezaako okumwambula bwenti ng'aba funeral baŋŋamba temubikola nnyo kubanga engeri gye yalongooseddwa ayinza tomanya binaabaawo bwentyo era engoye nazikomya wano ze nali ow'okumugyamu bwe naziva wansi nezikomyamu
bagezaako kutangira okweyongerayo waggulu. Yes, bagezaako okuntangira era akapale kali ke baŋŋamba kanika okumwambaza saasobola kamwambaza. Be bagundi ba A+. Yes. Aba funeral service. Okay. Nga kyali kibi. Kakati kantunuleko mu bulamu bw'omwana wo ng'amaze okuva ku maaso. Abaana be baalina obabeezaawo otya? Abaana be baalina. Yaleka be yali alina nga tannaba kuva mu bulamu. Taata waabwe agezaako kyasobodde. Nange ennyongerezaako ne jjajja waabwe ampiita nange jangu banonera amata. Ne tukwasaganya. Nkutegedde. By then omwana we yali takola. Yali tannaba kukola. Ng'olwo oluzaala lwazaala yali yansuubiza nti oba maama ngenda kuzaala oba tekubeeko muwala oba kunaabaako omuwala kati ngenda kutandika kukola. Ekyo nja kumanya Mukama kye yakola ki? Kyeyangerera amaziba. Kuba bonna balenzi beereere. Emboozi eno si nyangu yakwata ku lutambi ng'ogiwulira naye kusaasidde munnange. Sirina kyakukola kati ngenze engoma kyakoze ddali kituufu kubanga singa mwampita wali emabega nali sisobola. Kyali kibi nnyo. Omunno gwe watte mu ddwaliro nga ate abaddeko nti wano walwadde. Ate siga nti bamukutwalira ogwe kennyini wamwetwalira. Nze kennyini kubanga yali anneesiga nnyo nnyo. Ate ne tugamba bwe yanditabuse nga bo bwe bagamba nti oba ki oba nga bw'oga nti omulwadde yatabuse biki bandituyise kuba obudde bona full time twaliwo tetwavaako wo. Naye bakukutanga byabwe obabuuza bakulimba paka ssaawa 11. Funeral services nga basisita mwebali mu ddwaliro badoctors mwebali mu ddwaliro naye tebasobola kitugamba. Funeral services ye yatukubya A+. Abasawo bo tebakyogera kintu kyonna mpaka kati aba funeral service bo bategeera bati afudde nga bannyini mufu tebannategeera. Kirabika engeri gye yafa amangu ku ssaawa 3 bamuyisa buyisa ne bamufulumya. Tewaaliwo nga bino byempulira emulago nti omuntu asooka kumugwanika bamuyisa ne bamuteeka buteesa ne bamuwa aba A+. Ne bafe twamusanga mu A+. Ate jjukira baali twagenda mu A+ ssaawa ng'emu ey'ekawungeezi. Naye olaba twavayo ssaawa 5. Kitegeeza yali tannakolebwako yadde in that nga bagamba buzi kuganga tebamanyi dadi we oba tebamanyi mwami we anaasobola ssente za A+. Bandibadde bamukozeeko dda naye olaba bamukolako awo essaawa eyo dadi amaze okujja ne bamuleetera obutabo bwabwe biki bwebityo n'agamba. Okay, annange simanyi oba waliwo amagezi ag'enjawulo gwe nga maama eyazaala omwana n'otuuka ku kizibu ekyenkanidde awo ge waali badde oweereza eri abakyala abalina abaana abalinga owuwo okwewala kino ekintu okubanga kituuka ne ku baabwe. Simanyi oba weegali nago ngende nago. Amagezi ago ge nalaba ge tuteekeddwa okukola oba n'okukisaba amalwaliro batukkirize tugenderenga ku baana baffe singa wabaawo ekituuseewo nti bamutwala mu theatre mami jangu tugende naawe. Omuganda alina olugero olugamba nti ekyonooneka nga mwenna mukola ki nga mulaba. Kiraba kati singa twaliyo ne tumanya kino kyekyaliwo tewandibadde blame yonna. Naye bo beemalirira ne beemalirira paka ssaawa 11 ne bavaamu ekigambo. Ate n'ekigambo okusinziira ku bwonnyonnyodde kyava na walala si mu bo ng'abasawo tuli nabo nga bajja ne bakugamba kirala bajja ne banimbalimba nesituka ne ŋŋendayo naye ng'olaba bali saadi nga weebuuza lwaki bali saadi nga tomanyi nti kiri ku ggwe
bw'ogendayo olaba oli takutunuulira mu munye ye bwalabwalaga mami munyiikire okusaba ijja kuba bulungi kale tumutadde kati mu intensive care ali mu intensive care kati kumbe banimba kankusabire kwagaliza emirembe era nsaba Katonda ayongere okugumya newankubadde akuwadde obugumu nsaba era Katonda atuwe obuvumu obukuza abaana bannamatovu tufunemu omu amufaanana mu bugumu bwe yalina n'obukujjukujju mu mbeera yonna yali ayagala nnyo okusoma era nga ye bwe wabaawo oba alabika nti nga agamba nze nja kuyamba wadde sikola nenja kuyamba agenda ayamba obwana okugenda ku ssomero tebulina mpale panti nga azibagulira kuganga agezaako okuyamba tegedde nyabo amiina Katonda ffe natukwatireko naffe tusobole okweyambayamba tuyambe n'abaana abo Katonda tusobozese bakule tufunemu n'abafaanana gamba simanyi mu maaso bwe kirifaanana kunnyonnyola abaana abo maama waabwe aliwa simanyi nabwe okikutte omukulu sitingi yaffe mulimu ebifaananyi bya mami we naye omuwala ono anyambako ewaka lumu yamusanga ng'ali bw'ati namugamba Josiah okola ki eyo ate wano nga ntunuulira mami namugamba ekigambo namugamba nti nze ondaba bwe naakula nja kukola bamami bangi nja kukola bamami bangi nga bafaananira ddala mami omu muzeeyi emmanga gye twabeeranga tugamba yeebuuza lwaki mami takomawo ninayo awo omwala omulala yali yalinnya ennyonyi naye yamulaba nga akomya nagamba ye mami wange lwaki takomawo ku ssomero watuyambako gy'abadde asoma ne bamugamba Josiah ng'okumugumya asobola okusoma Josiah mami yalinnya ennyonyi aeroplane ne bamugamba tewalaba obupiira kati mwekyo mu mativu alindiridde mami era buli lwe balaba ennyonyi bagitunuulya ai mami mooni amanyi ali waggulu bamanyi akaseera nti aliddamu namusisinkana ng'ate kizibu kale ndabira ddala obuzibu bw'ogenda okuyitamu okunnyonnyola abaana bano kubanga oli owookubiri yamuleka muto yetamanyi yali amuzizzaako mangu abalongo bano n'omulongo talina kyamanyi si birungi n'akamu naye kankwagalize mirembe kankwagalize kuguma kansabe Katonda akusaasire tulina okuguma ate tulabe nga tukuza bano naye nga banaavaamu ebibala ebirungi ebiringa ebyamaama waabwe amazima era mu ngeri eno fe abatambula ne muzeeyi butuufu naye tekyamuyisa bulungi n'akamu naye ebbanga lino lyonna takivangako anoonya obwenkanya era tujja kuyambagana mpaka ajja kufuna ennyabo kale ennyabo